Ekitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ekya Kampala Capital City Authority KCCA kirabudde abavubuka ku kwonoona ekifaananyi ky'ekibuga ng'abeekalakaasiza buli kadde kino kivaako n'okwonoona ebintu eby'omu kibuga. Bino bijjidde mu kiseera nga waliwo abavubuka abateekateeka okwekalakaasa sabbiiti ejja nga bavumirira kye bayita enguzi eyongedde mu ggwanga lino era mu kwekalakaasa kwabwe bagamba nti bakutambuza bigere okwolekera paalamenti mu Kampala. Abaddukanya ekibuga Kampala bagamba nti abavubuka abateekateeka okwekalakaasa kuno batabangula emirembe gy'ekibuga olw'okwagala okukopa ebibala by'e Kenya. Dorothy Kisaka Senkulu wa KCCA okwogera bino asinzidde Bukoto mu katale ku mukolo ogw'okutongoza ekizimbe ekyazimbiddwa aba Uganda Breweries Limited ne KCCA mu katale ako n'agamba nti obutabanguko mu kibuga buvaako okwonoona ebintu ate nga bitwala ensimbi nnyingi okubizzaawo. Kati mwawulidde waliwo bino ebigenda mu maaso ekinya abaana beekalakaasa ne boonoona ebintu. Tetwagala mizejjo kuyingira wano ewaffe. Weewaawo omuntu ayinza okwekalakaasa naye kitegeeza okwokya akatale ka munno okwonoona eby'omunno kiba kituufu. Kampala ennaku zino ya mirembe si kyo bannange. Tulina emirembe tugikuume mu kibuga kyaffe tuleme kuleetamu mivuyo ya kwokya bintu ya kukuba maduuka ga kwonoona bintu by'abantu. Nedda weekulira akasente ko gw'ogende mu maaso. Babadde akwasa abasuubuzi mu katale kano ekizimbe ekizimbiddwa Uganda Breweries ne KCCA. Senkulu wa Uganda Breweries Andrew Kironzo agambye nti ekizimbe kino baakizimbye kuddiza ku Bannayuganda abawagidde ennyo. For the longest time, poor sanitation and limited access to safe water remain a pressing challenge not only in Uganda but it's one of the world's most urgent health needs. Of the 45.9 million people, approximately 19% of Ugandans only have access to streams, ponds and unprotected underdug wells as source of drinking water. Meya Nakawapo Mugambe asinzidde wano ne yeebaza KCCA ne Uganda Breweries olw'okuddiza ku bantu n'okubasembereza enkulaakulana mu kitundu kwe kusaba nti n'ebyetaago ebirala nabyo birowoozebweko. Manyi bw'oba olwanyisa ebizibu ebimu oyinza okukirwanyisa ng'olinga assa amazzi mu kisero gossaamu ge gakola ki ge gayitamu. Oyinza okuwa omuntu PDM, oyinza omuwa entandikwa, ayinza okufuna loan naye nga bw'afuna ssente ezo ate ziyitamu buki zitya nti buli kaseera abeera mu ddwaliro. Okulaba dokita $10,000, okujjako omusaayi ziizo, okujjanjaba zigenda. Obudde bw'omaze mu ddwaliro ku mudaala gwe tokola ki toliiko. Ekifo ekitongozeddwa kiwemmensa ensimbi obukadde 15 nga kiriko obuyumba obukyamirwamu 6, ebinaabiro 2 ne taapu y'amazzi ag'okunywa eri abakozi mu katale ako, effumbiro ery'omulembe n'ebirala. Minisita w'ebyobulambuzi mu Bwakyabazinga bwa Busoga Owekitiisa Namutamba Helen alabudde abasoga ku bbula ly'emirimu eryeyongedde mu kitundu ekyo naddala mu bavubuka n'agamba nti livudde ku bavubuka abasomye omuwawa ate nga banyuma emirimu. Minisita Namutamba bino abyogedde asinkanya abavubuka mu Bwakyabazinga bwa Busoga abeegattira mu kibiina kya Busoga Youth Parliament mu kibuga Jinja n'asaba ne gavumenti eyamba abavubuka okwekulaakulanya ng'ekendeeza ku kukakuliza obweteekawo mu kugaba emirimu gyayo. Tulina okufuba ino okubona nga gavumenti etuyambako okutoolawo akakwakulizaako akakoba nti w'obanga oyina degree ne masters kai weetaaga experience ya myaka 15. Oyagana omwana ng'alina emyaka 28 asatu ng'alina masters degree yaba ne degree gye bali kwenda aye nga experience olw'emyaka gye emitono ya myaka 3 aye nga omulimu ogwo mulungi ino gusobola okuzimba omwana nga muto aye nga baguteireku emyaka 15 experience. So ekyo na kiri kwiza ina abavubuka inuma babanga niwaba wakati atisobola competingira mulimo were ni masters kambe mu bine byange ate obulamu bwabanga bulikola ki buli kwonoonekerayo. Ssentebe w'abavubuka mu kibuga Jinja Ibrahim Hussein agambye nti abavubuka bangi basoma ne ebbaluwa zaabwe batudde nazo tebakola olw'ebbula ly'emirimu. Ife wano nga Busoga ebisinga ku affectinga abavubuka mu kiidi nti ebbula ly'emirimu mu bavubuka n'abavubuka okuba nti kibajja ku masomero okubula support oba okubula empiya. Abatuuze b'e Bukembe mu ggombolola y'ekituntu mu disitulikiti y'Empigi baguddemu entiisa ekirombe ky'omusenyu bwe kibuutikidde munnaabwe n'afiirawo. Kitegeerekese nti omugenzi akedde kugenda kusima musenyu mu kirombe kino wabula bw'abadde asima ekirombe ne kyebeka omusenyu ne gumubuutikira.
abatuuze beekubidde enduulu ku poliisi era poliisi n'etuuka mangu ng'ekolaganiramu n'abatuuze okuggyayo mulambo guno. Abatuuze bagamba nti kibakubye wala nnyo olwa munnaabwe akedde nga mulamu ate okufiira mu ntiisa. Omwami atwala omuluka guno ogwa Bukemba Ssaabagabo ibwa mu ggombolola y'ekituntu mu Mawokota. Ndi w'amawulire ku muluka gavumenti ya Kasajja Kabaka. Tufunye enkyukwe mutuuze waffe mu muluka guno ekirombe ky'omusenyu gwe kimubuutikidde. Omwami ono amannya ge ye Fabiano Mikando, abantu ge bamanyi. Ambi bw'akedde n'agenda ku kirombe ekirinaanye wuwe wennyini eka okusima omusenyu ne kimubuutikira n'afiirawo. Obwakabaka bwa Buganda buwadde gavumenti amagezi etumbule emirimu egikolebwa bannabitone n'abayiiya olwo naye efunemu omusolo ogwegasa. Bw'abadde asinkanye bannabitone abakulembeddwamu Shamimu Namayanja amanyiddwa ennyo nga Zubeeda abakiise embuga mu Bulange Mengo. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agambye nti okuwagira bannabitone kiwa amaanyi abayiiya okwongera okuyiiya ennyo ebinaanyumira abantu ne gavumenti n'eryoka ebiganyulwamu. Ebitone si kye kintu ekiri awo eky'okubalaatiramu era mu nsi ezikuze erimu ku kkubo gavumenti mwe zifuna ssente empitirivu. Bitone katemba kuyimba mazina kuzanya filimu ne bwogenda no South Africa wokka atofulumye Semazinga wa Africa ne bwogenda Nigeria sente gavumenti zekunganya mu bitone tezoogerwa ate bwogenda mu nsi enkulu ddala nga America kyetinda oba Bungereza. Awo nno kabaka bw'ateekawo ministry y'ebitone ayagala abantu bavumbule ebitone Katonda byabawa bwe bamala obivumbula babikozese babikuze babitwale ng'omulimo. Era kisinza okutta bannabitone mu nsi ento bangi bannabitone sigamba mwabaze okundaba naye bannabitone balowooza nabo bali awo kusanyusamu busanyusa bantu. Omuyimbi tugambe bw'ajja ku stage awo ekyo kye tulaba kye kitono bw'aba ow'okuganja mu bantu ateeka okuwaayo obudde n'abeera mu studio n'agogola omumiro. Katikkiro asabye bannabitone abasajja n'abakazi beeyise bulungi mu bantu nga booleka ennyambala ebaweesa ekitiibwa n'enjogera ebaweesa ekitiibwa ebiyiye byabwe bibeere n'amakulu. Minisita amawulire okukunga era omwogezi w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Isirael Kazibu Ekitooke asabye bannabitone bamanye amaanyi gaabwe era babeere bayiiye ekimala. Yagadde okubategeeza nti teri kintu kisanyula nga kubeerako kaseera n'osekako ng'olina ky'olabye. Buli lw'oseka kunoonyereza kulaga nti weeyongerako emyaka obaako endwadde z'ogoba. Ono minisitule yammwe nkulu nnyo ekyenkanidde awo era bye mukola birungi nnyo. Abantu bangi nnyo abafunye mu kisaawe ekyo eky'ebitone. Tulabe bannaffe nga Jennifer Musisi yali mukyala w'amaanyi nnyo naye ng'alinayo ekintu kyakola ekyokukola bukeeke naye agenda okumalako ng'akolera ddala keeki za miliyoni 7 10. Ebintu ebyo abantu basobodde obifunamu ebintu bingi nnyo ne bagaggawala. Namayanja Shamimu Zubeeda agambye nti emirimu gy'akola mu Katemba gigendererwamu okulafuubanira ddembe ly'abakyala. Nasalawo ebintu byange bya Katemba mbitambulize mu kugunjula omukyala n'okulaba nti tusupportinga abakyala mu ngeri ez'okubeera nga tustoppinga domestic violence n'okulaba nti omwana ow'obuwala ayiga nti alina okukola n'okubeera nti ennyambala yeekyukira ddala. Kusooka okulaba nti tuweesa eggwanga lyaffe kossa n'Obuganda ekitiibwa. Era twasalawo nti ffe Katemba waffe tumuzannye nga twambadde bulungi. Olwo ne bwe tuyisa abato abatulabirako bamanye nti mu theatre tetubeerayo beesittaza. Tuli basomesa ate era twasalawo okusomesa ggwanga.